nga Kakuyege agenda yeyongera okufuna ebbugumu mu Makindye East akwatidde NUP bendera ku bubaka bwa Parliament alingana mu Lyannyama leero asibye mu katale k'e Kabalagala ng'asagula buwagizi. Mu Lyannyama abadde wamu n'abakulembeze abali ku kadi ya NUP mu Makindye East. Wano mu Kabalagala mwennyini waliwo boxing club, waliwo tiimu y'omupiira n'Ekibuli waliwo tiimu y'omupiira n'Eggaba. Ngenda kulabanga ebitone ebyo era abaana bano bonna boolaba bamanyi nga bwe nakola. Agambye okukola Kakuyege okutuuka ku buli muntu wakolera kimuyambye nnyo okumanya okusoomooza abantu bayagala okukiikirira kwe bayitamu. So okutumbula ebitone by'abantu ate ne core values zaffe eza NUP zigamba service delivery omukwano. So n'olwekyo manifesto y'ekibiina gye ngenda okutambulirako seetaaga manifesto kubanga yonna ebintu byonna biri inclusive, okulwanira ettaka, okulwanira abantu baffe ku nnyanja, engabanya y'emirimu. Ate yakwatidde NRM bendera mu Makindye East Judith Nwabina abaho tumusanze ali mu Kakuyege mu Kitalanga mu bitundu by'e Kansanga. Buli office gye yeetaaga okuyingiramu eddoboozi lyammwe lijja kutuuka si lyange lyammwe era kyova olaba nkola door to door nga njagala ntambule nammwe nyongere okutegeera ensonga eziruma mu buli muntu kinnoomu n'eziruma ekitundu nga kyonna ekitundu. So n'olwekyo mbasaba mwongere okunteekamu obwesige. Abaho agamba ensonga y'emyala egyazibikira mu kitundu ky'Ekitalanga kwagenda okutandikira kuba abantu b'eno bakosebwa buli nkuba lw'etonnya. Enkuba bw'etonnya abantu tebagwa mu myala, emyala egyo gikolebwe. Gavumenti yandibadde ekola naye mbadde temulina omuntu abatuusiza eddoboozi. Mu Makindye West akwatidde NUP bendera ku kifo ky'omubaka wa Makindye West Zahara Lwirika abadde omu n'akwatidde NUP bendera ku Lord Mayor Ronald Balimwezo mu bitundu by'e Lukuli. Bano Kakuyege nabo bamutambuza mu ngeri ya nju ku nju. Balimwezo agamba ebyensoma mu kibuga bikyaliko akabuuza olw'abaana abangi abataayaaya olw'okubulwa ebisale. Tulina parish 99, tulina amasomero ga gavumenti 55. Kitegeeza nti abaana bangi bawondoka mu ssomero. Tuzaala abaana miliyoni 2.4 buli mwaka. Naye abaana abamalako primary 7 nga bayingidde primary 1 bali miliyoni 1.88. Abamalako primary 7 bali 7,700. Abalala bali luddawa. Balimwezo era agamba wakuddiza amagombolola obuyinza gasobola okwekolera ku bizibu byago nga tegalina kulinda bakulu ku City Hall. Zina emirimu gya kasasiro olina genda ku KCCA. Emirimu gy'okukola enguudo z'amalamu KCCA. Emirimu gy'obutale KCCA. Gy'okufuuyira KCCA eri waggulu. N'osanga nti divisions teziri mukozesebwa. Tinga tuzzeeyo kyengenda okusookerako kwe kulaba nga buli mwaka KCCA egula emmotoka nga 10 okulaba nga asobola okuyamba ku bantu baffe eno abali mu mugotteko kubanga ebisaaniko bingi nnyo ebibayingiddemu ebibatawaanya. Ensonga ye Zahara Lwirika agamba Kakuyege waabwe wakubeera wanju ku nju okusobola okutegeera biki bye balina okutandikirako singa aweebwa obuyinza. Enguudo zikyali olwa bajeti entono etuweebwa. Emyala gikyali mubi olwa bajeti entono. Esente ziweebwa mu KCCA ezinaba kusobola kutuukiza buvunaanyizibwa okukola bintu bino byonna. Bano batuseko ne mu zooni ya Kiwempe okuyega abalonzi okubalonda nga kadde akatuufu katuuse. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.